oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV, webala kulira mpozi ngate otulaba, webala kulira mpozi ngate otugoberera. Obulamu obusanze otya, embeera eri etya. Fenno kyonna kye kiri tukugamba nti genda maaso n'okubeera mpozi ngate otuwachinga, otuviewinga, buli mbeera esobola okubeera mpozi ngate etereera bulungi. Nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi ngate nkutuusako amawulire g'embeera nkuŋŋaanyiza olunaku nga luno olwaleero. Mbuuza ku Lana Sophie, mugamba mutya tiimu Lana Sophie, mwena mugamba mutya ono muyimbi, musobola ogenda ku channel ye ne musubscribinga ne mulaba omuziki gwe gwakuba. Ine ennyimba empya ze yaleese bambi mubeere nga mumukola ki mumuwagira, ne bagambako namuleetako wanene ne mukyala musawo ate kansala mu bintu byonna by'omanyi bibeeta embeera ey'okubeera mpozi nga oluyinza okuba olina ekintu kyankalanya naye ng'asobola okubeera mpozi nga atakubudaabuda n'akuyamba bulungi nnyo. Kale mbuuza ku Nakadu Amino ogamba otya, ne mbuuza ku Abibu Nsereko naye bala kubeera mpozi nga ate obeerayo, Shirat Love, Shirati, Anita, mwena ate mpozi Imenansi ogamba otya, Imenansi Ndagire Esther, then Nakimera Esther naye nkubuuzaako, mwala kubeera mpozi nga ate mutugobera olunaku olwaleero. Waliwo ekintabudde ne sitegeera wawe tugwa ffe nga bannayuganda. Olunaku olwajjo okwosa jjo, olunaku kwosa jjo, omukyala ow'ebyobulamu Ruth Acheng yavuddeyo mpozi yabadde ali mu kakiiko ka palamenti nga bamubuuza ebintu ebikozesebwa omuli emmotoka n'ebirala ebyakuŋŋanyizibwa mu lockdown eri yasooka byalagawa era baabikozesa batya nga musaba embalirira. N'avaayo n'akawangamula nti emmotoka zikyali ku URA. URA yazikwata olw'okubeera nti bazibanja omusolo. Ne ŋŋamba ndayika nze sikitegedde bulungi. Ne ngenda ne mbuulirizaako ku bakyali bange nti byempulidde bituufu oba nze sitegedde omukyala kyabadde agamba. Tugenda kinoonyerezaako annange ebintu bya Uganda baaba. Naye ng'ajjukira mmotoka zino omukulu Yoweri Kaguta Museven, the president of Uganda, yazisaba n'agamba mumpe emmotoka mpya, saagala mmotoka nkadde. Kitegeeza emmotoka zaamuweebwa mpya nga buli kimu nsuubira kyali kiri cleared. Ne weebuuza ate URA eziyingiriramu wa. Ekibuuzo kiri nti emmotoka ezo ezaweebwa President Museveni ddala kituufu ze ziri eyo oba waliwo abaazeeguza nga kano bwe kaabikkuse ne bateekawo eziriwo ezeefaananyiriza. Ebibuuzo bingi. Lumu sina lumu mu Uganda wookisanga nga ebitaala eby'omu kibuga traffic lights nga babisazeeko abawumeme okumala wiki nga namba waliwo nala wiki namba ndowooza baali bagamba ababa banja millions 5 amasannyalaze ga umeme. Ne neebuuza lwaki ow'omuntu kontrakiti ey'amasannyalaze n'otamugamba nti owaaye nina ebitongole byange byotalina kusalako olw'obulungi bwaki, olw'obulungi bwa saavisi z'eggwanga. Kuba kituufu kiswaza okubeera nti ebitaala traffic lights eza Kampala City Council nti zigibwako amasannyalaze. Sekyo kyokka, tubirayo bingi nnyo emulago amasannyalaze nga gavuddeko. Amasannyalaze ago gatera okuvaako oluusi babeera babanja mulago ngayo nga bagibanja ng'erina okusasula umeme. Nensuubira kyangu nnyo yogera ne bwe waguza ttenda obagambe nti mumanyi amalwaliro temugajjaako ago gange. Amalwaliro gange temugajjaako ki charges ne mubibalira eyo. Waliwo gwe nabadde njogera naye n'aŋŋamba tolaba ekitongole kya woota. Ekitongole kya woota kikola bulungi nnyo kubanga kyombu tekyatundibwa. Era amazzi omuntu yenna alya ssente z'amazzi oba mulyazaamaanya lwa nsonga. Omuntu akozesa ennyo amazzi naddala ewaka mbala awaka omwezi gugenda okuggwako nga bbiru ennene gy'okozesezza ennyo ya 5,000. Bw'oba tosobola kusasula mazzi kitegeeza gwe oli mulyazaamaanya just. Amasannyalaze byo
ebyo byo byansukako kubanga go gatundibwa kyovula abantu gajjanga biru nene so kati awe tukubira omulanga government waliwo ebintu byatalina kwetundako masanyalaze gano gayamba kinene nnyo muna Uganda gamuyamba nnyo nga biru eri wansi twandibale tuli nnyo na mubino nti ate kati kuba kati sebo amasanyalaze okuvaako awaka omanya weyitidde babbi ababbi beyongedde mu Omugalo guno onako olwalero tusuubira His Excellency okubeera mpozi nga yogerako eri eggwanga asobole okubeera mpozi nga atubulya ki ekinaddirira naye ngayo task force ekola ku by'okubeera nga bamulungamya ku bya bulwadde buno babadde baagaladdirizeemukko entambula z'olukale azite naye nga ziri under instructions ne private cars zibeere nga zitambula naye nga tezisukka bantu basatu abasuubuzi mu kibuga Kampala naddala wino kikuubo abaali tayiro tebagenda kukkirizibwa wabula abaholoseero basobola okugira nga bakola ki nga bakola abaffe ekikuubo bakitandise wiiki eno okubeera nga bakikola awe twebuuliza ekikuubo kino kinaasobola okuyingiramu abantu ne bakola nga tekiri under construction n'owiro yennyini twalabye nga bagamba nti bali mu drainage bakyakolako drainage system bakyagizaawo kitegeeza nti namba bwe banga ntono kibayamba okumaliriza omulimu mu bwangu ddala gwe kiki kyosuubira mu President Museven olunaku olwaleero bw'aba agenda okukola okwogera baani basuubira okuddiriza okuta amasomero gagenda gira nga gakyaggaddwa amasomero mabaala bino nno biteeso bya task force erungamya mwami Museven ku Omugalo ne ku kirwadde kya COVID-19 amasomero gagenda kusigala nga gaggaddwa okujjako waliwo ge babadde bagamba agali mu kampu z'abanoonyi b'obubudamu eziyite refugee camps nti ago gatandika okubeera nga gasoma naye nga basoma mu shifts kubanga waliyo akasente akajja okubayambako okuzimba amasomero amalala n'okusaavisinga n'okuteekesa ebikolwa ebyo mu nkola abaffe eno lwakuba amasomero ga private agasinga ng'eri wayiseeyo akasente okuva mu bagabo obuyambi mbuuza bubuuza okutali musango kubanga obanga agamba nti bali bagenda kutuula ebibuuzo bya njawulo ku byabaffe bagenda okutuula yensonga lwaki bwe basaze basome mu bitundu oba bali babadde bali mabega nnyo mu sirabaasi oba bali nnyo mu maaso ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono kiki ky'osuubira olunaku olwaleero mu President Museven omulimu gwo gunaateebwa oba ogenda kusigala mu lockdown after lockdown oba singa yeeyongerayo kikyozzaako mbakubiriza okubeera mpozi nga muli basajja bayiiya n'abakyala bayiiya nga ba Uganda bwe tugimanyi kyekiseera oteekewo pulaani B muki nti guno omulimu bagusibye kanjiye omulala bakyala bangi babadde beegumbulidde kwokya kasooli kwokya gonja kati awo eyo bangi kati yiiya naawe ekirala kyosobola okukola nga tekimenya mateeka ate nga kisobola obeezaawo famire yo mbakubiriza okusubscribinga ku channel yaffe eno BOCAT TV n'okusubscribinga ku channel yaffe gye bayise album performers eriko omuzannyo ekitawuluzi mweyongere okubeera mpozi nga ate mutulaba mbuuza ku Alim Lydia ogamba otya webale kubeerayo mpozi webale kwekuuma Shamina Nampina ogamba otya ate mpozi n'abala mwenna mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV